mu Abu Dhabi waliwo kye tuyita Etihad, mu Dubai waliwo kye tuyita Dinata, nga visa yo ebeera nga ya Sharjah, osobola ogenda ku Air Arabia oba Sata ne basobola okujjamu Blacklist eyo without consequences, without okusindika mbu atodde wa sponsor eyo Blacklist, ng'era osobola osasula emiteeko gino gya ssente wammanga. Luli yalinga mu 183, right now eri mu 2007, ndowooza mubiraba. Amateeka gakyuka n'emiwendo gikola ki? Gikyuka. So katulangirire GKSF Travels and Best Ways Tourism banono bwe kafulu kufunia visa gatakone air tickets bakola ku fine reduction ne abscond removal outpass ne PCR test bafuna emirimu direct ejaba maids bafuna Dubai PCC ne Interpol letter tebakusasula kasente konna muyagala kuwebuuzako balina PRO services. GKSF Travels and Best Ways Tourism basangibwa Dubai Dira City Center Achiko Business Park Building L5 office number 5-0-7 obufune ku simu 0523-7 beba GKSF Travels and Best Ways Tourism. Wudi ku Seashell Shipping Services LLC katina wano wagenda kutusiza buli kyoyagala ku mulyango gwo bati bakutikkira ebintu by'okuva UAE paka Uganda eno 24/7 service bakutabuliza ebintu mu bbanga mu nnyonyi kugatta ne ku mazzi sea shipment balina roll service brick bulk service kugatta ne kalonda yenna gw'oyagala okuweereza e Uganda ng'ava mu Buwarabu. Seashell Shipping Services LLC guyigala okumanya ebibakwatako kubira Mwami Mustafa ku plus 5-5-5-8-8 oba omukyala Nuuru ku plus 5-5-5-8-8-3-8-2 oba essimu ya office plus 5-5-8-8-5-8 ate Uganda kwatagana n'omukyala Sara ku plus 2-5-7-8-5-2-9 eniyo Seashell Shipping Services LLC. Ali ku kamera tukulamusizaako, nawe ali ku TV yo, ali ku simu yo tukulamusizaako. Mubadde mu misinga nange mbadde mba misinga. Kansubire muri fine amanya Nyondo Rozet. Omuweereza wamwe oba omu ku baweereza bamwe ku Nyondo Media. Buli wonda bano omukulu Doni Visa. Of course. Omanyirawo nti bintu byakubeera mu ggwanga kuvaamu kutambula wano wali yebe ensonga yitwa tugenda ngatenga okuba nga twogerako eno nga CEO GK Group. Yeah. Wale jisa GK Group. Because ga elimu companies ezenjawulo. Mulimu Madina. Alsham Madina. Mulimu Best Way Tourism. Nenga mother establishment is GKSF Travels. So when it is called GK Group, mulimu Bait Al Nul Management Consultancy. Yekwasaganya bya financial recovery and PRO services as well. Bya tourism guidance. Nabyo ne GK shuttles. Bya transportation. Babera mu Rasaluka imecho bakimanyi. Dubai twa muduka fetu basing eyo mu bya transportation. So it's a GK Group. Ebyo no mara ko otya nabyo bikwasaganya otya kugina emyaka emite nnyo. Atandise. Emyaka yafe njidde mungi bagabe nyibajuzi bakola bajerabira. Full desire. Anyway, birthday yaddi. Tugenda mu October birthday ya alhamdulillah. October nakuzo mwezi nga mmeka. Wa ebirabo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nyongera okwebaza Allah tusobozesezza okuddamu okulabagana. Nsanyusa okuddamu okulaba mu Nyondo Rozet. Amannya gange manyikiddwa nga Ibrahim Gipsha Chiyemba aka GK Don Visas PRO as usual. Kyukula PRO kuweereza abantu nandibadde ntuuleyo mu buliri nenga akanfune PRO mbosingemu naye
This is a Ugandan community and African community as well. It's part of humanity to serve people. Yoyo Bulambalamba CEO emyaka gyaffe nagibagambako lulyeri naye abaana mwajja bangi nga mumunoonya nti omuvubuka oyo omutwe sente azikoza atya okubanga ezo zonna companies yazirunninga n'akasente okubanga kawera, so ebiseera ebisinga bubeera buwongo, tekubeera tekukola nnyo, bubeera buwongo. Kanterezemu nokola nnyo kikyetaagisa ne bw'okola nnyo n'okwata ng'olina luno olwala lwa kadibi n'otakula omutwe n'ojjayo obwongo obwozeeko tosobola kubeera mugagga. Tubulire secret eno abantu bakoze ku sente mu myaka gino ng'okikola otya aba mulimu ku engeri ya lusaddaaka? Okkiririza mu kusaddaaka abantu n'ofuna essente obugagga? Oba oyagala okubeera omugagga kkiriza nti Allah yakuwa gwezanya paati yo, ebisigadde ze banga ddene lyemmaze mu Dubai. Diploma yange nagisomera wano, but a lot of people they started from here, they are university level, and as well they are still searching for jobs, you know. Sikutegeera kwange nti ntegeera nnyo, kitegeera mubaamu nga time yo, it's a timeline eba nteekateeka ya Allah. Nzoyinza okunsanga nondaba kagaali nsota kagaali kange naye nga ate ninayo emmotoka zange eyo. It's a profile, what you set yourself, and wewe ddembe nti kyekyo kyendi kyo kyenjagala okuba. Doesn't matter oba oli avuga Range Rover oba yagipimpinga, but kyonna kizza eri Allah nti Allah bwewe nagwe yabimpa. Bagenda kera ku makya nga banzinze mu irami zange bansobozesa okugenda ku hijja ne umra, zibeera engoye 3 bazinzingemu nga giwale zino zonna nzirese wali n'amamotoka n'amataka nezi kampani. So tobba munno wabanga azze okukola visa muwe visa ye. Sasula system yo system egaane kukwe kugera kwa Allah. Batukwata sente yo n'ogigulamu seminti, wallahi ya Mungu ezo sente ogenda zireke mabega nga bakuplanningira buplanning zinti sawa 8 oba 10 ze tuba tumuziika era nga zezo nga tokyanyega. Bagambe Allah gwatuwadde era gwagaba era gwatutte, inna lillahi wa inna lillahi. Abasinga musome ku surati ad-duha jabba tegeeza nango oli eyo ng'otoba nnyo takula omutwe ebintu biganye gamba ya Allah teri kitonde kisigalidde kyensobola kusinza nakudda okujjako gwe era gwe mulezi gwe mutonzi ojjala nga bwe kimu kyekola kyokka. Tegeeza osoma Qur'an don visa kibalesi kusobera kubanga ezo okusanga ewaka owooza ate nkyali mu kusaala ne ngamba naye mukulu Egyptian naye asaala. So gowe natulaba ali ku Nyondo Media olunaku lwaleero ensonga enkujirikana kubanga tukwatako actually ziri 2. Tuna kwogera ku deportation. Deportation kitegeeza ki? Then twogere ku absconding oba kinabya kyalulala. Deportation, absconding and ne fine reduction. Ban situation. Okay, ne ban. Ban yemu ye blacklisting oba byanjawulo muko. Waliwo travel ban in and out, waberawo kyetuyita eri categorized into temporary and lifetime. So waliwo emiteeko. So tugenda binyonyola gwa kutemeratemeramu ko tubitegere bulungi nnyo. So ze ensonga 3 ze tugenda okukwatako ndowooza katandike ne deportation. Actually deportation kyeki? Ndo ensonga ya deportation buli muntu atambuddeko ategeera kye bayita being a deportee. It means to take you back home without your consent oba okukkirizako nti government esazeewo according to your neeyisa gye weeyisizaamu eri amateeka nesalawo ekuzza ewammwe
ng'eraba tekyasobola kuwanirira mu nsi yaayo ng'esinziira ku nsonga zino wammanga oli mu nsi mu bumenyi bw'amateeka okubeera mu nsi ng'oli mu bumenyi bw'amateeka kwe kubanga oli mu nsi tolina biwandiiko tebayita visa nga togirina okitegeera oli mu nsi sisitimu nekufayininga nga ebakebera ebiwandiiko bye biriko fines ezo ezikubiddwa gavumenti tugigeraageranye ku landlord ng'obwebasa omwezi gwe n'otagumuwa ye visa landlord ye gavumenti kati tukiphrasing mu lulimi abantu baffe bayinza obitegeera okitegeera so kikuviirako kubanga landlord akugamba ava mu nnyumba yange kwekudipotinga odde wamu okitegeera ensonga eziviiriddeko deportation okubanga y'amaanyi ne center jails okuva mu Emirates ez'enjawulo. First of all, number one, it's Abu Dhabi. It's the number one leading to detain people who are going for fine reductions. Don't make any mistake. Okugenda mu Abu Dhabi. Obango ina fines ne abscond. If you are going to Abu Dhabi, okusinzira ku mateeka gafuga Emirates federal system ya Abu Dhabi, kakugamba go to center jail, oba inako abscond. When absconding forms okuva ku abo ba sponsor abakuba absconding abalaga fines okufilinga removal ya abscond eyo when a full amount of money, then you can go to Abu Dhabi. You can go straight to custody police of Abu Dhabi, and after bajja kuba bakuwa empapula ez'enjawulo ogende ku kye tuyita Swayhan Center Jail in Abu Dhabi. Omalirizawo osasule baba kubanja omutwalo ogwo ogusasule. Wogendayo ng'osaba fine reduction kigenda kuviirako deportation. Ate deportation egenda kubeera year lifetime ge mateeka gafuga federal system ya Abu Dhabi and their judicial department. So gwe nango oli eyo ng'olina visa ya Abu Dhabi, visit visa waji overstayingirako ne waba wakolera visa nagamba nti kino na kino oba walabye ng'ofollowinga Nyondo Media webereremu oba kye tuyita kati omulembe nti gwakweberera munnyonnyolefu kapyala ate ye gyali omugambe nti nabadde ndaba vidiyo bweti ne bannyonnyola bwe bati nti sente ezo zonsindika sigenda kubanga nsobola kubanga banzinsalirako olw'ensonga kiyinza okunviiramu obuzibu obw'okundipotinga. So genda nga weetegese okudda n'obutadda okitegedde. Wogenda ne files ne papers ezo oba forms eza absconding forms, making sure nti omutwalo eguba gwe gukubanjibwa gwonna genda nagwo mu cash. Ekirala gwe wennanga oli ku visa ya Abu Dhabi oyinamu abscond yagala kukola fine reduction, don't just make fine reduction alone. Make sure the abscond is removed and is filed out. Then you can do online application of fine reduction. That's when you're the only way as we speak okusinza ku mbeera eriwo tuberenga abasinga tukola visa ne we don't do federal system analysis and visa reforms amateeka amapya kyekisinga okubanga tusanga nga tetutegedde kikiriwo omuntu n'alowooza nti tomanyi kyokola. Oluusi oba omanyi kyokola naye ng'okyali ku nkola enkaddeko ebaddewo, making sure nti oli updated era weebuuze ku bantu ab'enjawulo. Nze siri wa njawulo nti nze nina okuwa ebyenjawulo updates, wabula n'abo gye bali ababimanyi n'abo abalala ababimanyi ba making sure nti bawa updates abo abantu be bakolako. Okitegereyo ye deportation ndowooza ne fine reduction nti osobola gikolera ku online ne mu muteeko gw'okubanga abscond terimu awo zivaayo n'ofuna fine reduction omuntu ng'oli wakati wa 8 kuva ku 10 mpaka ku 23 gavumenti ya Abu Dhabi esobola okusalirako n'ofuna dira mu 1500 nga zosasula. Kitegedde wobanga okola kwa Dubai, making sure nti mutandiseko ku visa ate nga ne labor contract ne labor approval gyeri mu system
obanga oba tolina kabsconi nga ne e-visa efulumye osobola okugenda ate ku Alutawa Center oba awil. Actually Alutawa Center eri ku gye basobola okukolera fine reduction ng'ogeze ne forms ezo eza federal system yaki ya Dubai ate okitegedde nti you have to be with the application which is under process. So awo bonna abali ku visa za Sharjah ng'olina visa ya Sharjah ajo overstayingirako oyagala fine reduction, tandika fine reduction oba tolina mu abscond before the visa process begins. This is the advice I can give according to my field of expatriate. Ku states zonna omusanvu eriwe kyasinza okukalubamuuko bwe bituuka mu fines reduction. Eriwe kyasinza okukalubamuuko gy'okwatambula n'olya nti ekalubyemuuko. abantu banyooma Ajumani Fujeera Lwazalukayiba naye zikaluba. Waliwo omwana gwe wampaako bamuyita sijamwogera mannya akamulekere private. Yali alina kesi y'okukansolinga visa. Kansolinga visa ya Kadama nemukolako bulungi era ne freelance ye nenjimuteramu yati buli kimu nga ebiri ebyeri bali tu analogo bikaluba okitegera. So omulamwa ogwa fine reduction ku system ya Sharjah bili very slow. Era muganda wange ndoza ja kunegatako wana abanyonyole system how is slow is when it comes to Sharjah. Next part ja kufuna made official. Kubanga system tema mukaawo kuba naye akola visa. Yeah, system ya Sharjah is really slow. There is a lot of ways we can apply fine reduction. There is tactic of ticketing. There is another tactic of online application. There is what we call manual reprinting okitegera. So ebyo ne yujo n'emiteeko wa expert mu bintu ebyo legal cases ababimanyi byenjogerako. So oba okozesa online application nga tolina mu abscond ngo planning okola freelance visa nga centers ina tandika ne fine reduction kubanga ojja kuba weewala olina gy'okolera ate tolina budde bugenda Sharjah kati wojja noga dom njaga kunkolera fine reduction visa yange nenkebera nenkola study case and nenkola analysis ku file yo nenprofiling abulungi advice jenkuwa goba ku Sharjah making sure until you apply fine reduction in advance before even the visa application begins, not like Dubai application first, but Sharjah you can do at least the application of fine reduction first before the visa. Okay, yeah, because of the system they performing is really slow. Okay, kansuubire gwenna atulaba ate otegedde otegedde ku visa reduction tujogedde kajinyide bulungi nnyo okuleka nga gwe tomatidde bulungi nawe kyobuuza osobola okiteeka mu comment section tubanga tukuddamu then twogeddeko ne ku deportation era nayo natunyonnyola ejjetya ejja lwaaki n'amakulu n'agatubuulira nayo kansubire nti mukikenkuse bulungi ddala. Mpozi nga tetunagenda mu maaso kansooke ate mpiseewo akalango k'abakama baffe aba GK Safe Travels and Best Tourism. Bano nga batambuza abantu ebule n'ebwe era nga CEO ntudde naye ng'abaddewo nnyo okubanga ate bannayuganda tubaweereza ngaffe aba Nyondo Media ebule n'ebweya era mubeere ng'ate muyita ku nnamba z'essimu kwezijja ku screen yaffe era obeere ng'ate omwebuuzaako omukulu ono n'abalala bakola nabo okubanga mumanya ebisingawo bintu byakola visa reduction n'ebisigadde byonna ebikwatagana ne visa z'omu n'okutambula wonna wali bajja kubanga ate bakuyambako mu ngeri emu oba era mpozi n'abanyondo glim nabo sijja kubeerabira olw'ensonga nti nabo bakola ku nsusu zaffe nga bw'olambera wano akatuuyotuuyo awunya bulungi nnyo. Kano kabeera ka oiro. Kano ka oiro okesiga ogenda kwebaka oba musana. Kabaka musana otuyona mukono okiwe kati kentaddeko n'olaba nga ntuyanye. Kane munembera mukagundi kabaka mbalabe. Olinga bukadibi. Kati kino kibeera nga kiki? Kino kyesiga ngenda kulya
So gundi yaffe bwoti bwekola ki ntera tesi byangenda kulya kimpulya kiwomberera bwotyo bibyo eva bibeera bwe bityo kati kaneeno omuntu ng'alina olubalabe alina lunamusuna alina lusundosundo kaneeno koolaba akapulayinga kiro ng'agenda kwebaka kati neno no sabbuuni amunaba ku makya ng'ajjamu kano akazigo n'atukula bulungi nnyo then waava waneeno kati kineeno kyo kiba kyamisana nti omaze okukola ki kale gobyesiga nga bw'olabye package gye wamuwa nga wasuubiza okukola moisturizing anti kati kano kakozesa na steaminga kaneeno akakosa no ka oil okesiga kano yono soka no steaminga n'oliko okola akakito anti skin yange ebisere bisinga ebeera shining ebeera tuyana skin ebeera clear nga bw'okiwulira so ate ffe tetweruusa mpozi okukola aka lightening awo tukola ki obakoma aba Nyondo Glim ne mbajjukizaako n'aba Seychelles services Wuli ku Seychelles Shipping Services LLC kati na wano bagenda kutuusiza buli ky'oyagala ku mulyango gwo bati bakutikkira ebintu by'okuva UAE paka Uganda eno 24/7 service bakutabuliza ebintu mu bbanga mu nnyonyi kogatta ne ku mazzi sea shipment balina roll service brick bulk service kogatta ne kalonda yenna gw'oyagala okuweereza e Uganda ng'ava mu Buwarabu Seychelles Shipping Services LLC guyigala okumanya ebibakwatako kubira Mwami Mustafa ku plus 975 oba omukyala Nuuru ku plus 975 oba essimu ya office plus 975 ate Uganda kwategana n'omukyala Saara ku plus 256 eniyo Seychelles Shipping Services LLC. Okukola ensimbi kakati kifuuse kyangu ddala anti bannaffe aba Roger Ballisters Club batuwadde omukisa okutendekebwa mu bukodyo obw'okutabula kaakaawa nga buli akanywako asigala yeenuguuna. Roger Ballisters Club esangibwa ku Shaija Alnada City Tower Building UAE bawagula ba Ballisters okubongera obukodyo ate naawe ayagala okutandika omulimu guno bakwaniriza. Bw'obeera oli ku cancellation visa, visit visa oba own visa tewandisubiddwa mukisa guno kuba ebisale bitono ddala ate ng'osobola okusasula mu kibanja mpola. Guno gwe mulimu gw'osobola okuyiga n'ogukolera obulwa ggwanga ate ne bodda mu Uganda n'otandika okwekozesa. Emirimu gy'okola bwe giba gya waka mu kiyumba bw'ofunayo off genda osome ku makya oba olw'eggulo. Roger Ballisters Club esomesa n'okutabula juice ate ne ice cream. Ekyenjawulo ku Roger Ballisters Club bw'omala okutendekebwa basobola n'okukunoonyeza w'okolera. Guno mulimu gwa mu mutwe bw'oguyiga oba ofunye kyabugagga kya nsibo. Essimu plus 9711665 oba plus 975454347. Mumia. Yaman. Sakungulira Nyondo. Soke bebiki. Sakungulira Nyondo ya bizigo. Ogenda ku ssomero. Watangulira ebizigo sigenda ku ssomero. Aya nfudde nze. Gwe nja kulya huku ne Nyondo mugattire kole. Boba Nyondo yavaawa mwana. Gosobola gano ogenda gwe ku ssomero gwe. Sigenda ku ssomero ngulira Nyondo. Ata mbona. Ngenda kutwala ku poliisi. Bakube emiggo ogenda osome. Nyondo watujjiridde, Nyondo oleese ebizigo, Nyondo gwakola ensusu, omwana wange naye yayagala kukola lususu. Mubadde kimu simanya kajjamu ebalabe, simanya tekeerusa, simanya kakoleka ku nakyo. Shopping services ate bano basaabaza ebyamaguzi. Naddala abaana bano batuli mu ngendo ezawala. Bano n'ebintu byo ne babitikka ne babitwala e Uganda. Oba oli Fujeira, oba oli Amulu Queen, oba oli Luddawa, tebakujjako sente za transport. So mwena abaana bali mu biyumba. Muleme kutereka bintu byammwe bakama abamwe bamala ne beekyanga ne babajjako wadde babibawa. Mukwate ebintu ebyo mwesiga abantu bano eya namba ko ziri ku screen oba n'ompeza ka message nkuwe namba zaabwe bulambalamba ne babeera nga ate bakutwalira ebintu byowa e Uganda. Ne Rogers Barrister Academy nayo weeri. Bali Shaluja. Bano bayigiriza omuntu yenna ku kintu ekikolagana n'emmwanyi. Nobeera nga ate okuguka n'ofuuka barista omukugu nobeera nga ate ofuna akalimo akaliko akasente nobeera nga okola ki
ng'ate ogenda mu maaso. So twogeddako ku visa fines reduction, twogerako ku deportation, then twagala kwogerako ku ban. Mbadde nsaba otunyonyolemuko wakati ban, kubanga mpulira ban ne blacklist bino ebintu difference eriruddawa. Ban kitegeeza ki kyeki, bagikuwa ddi, bagikuwa lwaki, ne blacklist kitegeeza ki, bagikuwa ddi blacklist era lwaki. Ekirala kati okwongereza ku nsonga ya ban oba ogitandikako, ban esobola okuva ku kyetuyita outstanding liability, nga waliwo kyetuyita housing, wabeerawo kyetuyita bank loans, bikuviirako kyetuyita travel ban, nga mu UAE mwoli basobola okubeera mu ban nga tosobola kutambula kudda wammwe, okitegeera. Ne wabeerawo kyetuyita temporary ban, ng'esobola okuva ku outpass, nga basobola okuwa ebbanga eggere eritandikira ku myezi 6 ku mwaka oba n'okweyongerayo. Ne wabeerawo gwe bawa outpass ng'asobola okuweebwa lifetime ban. It is very possible, okitegedde. So cause za ban kwe kuli okubanga abantu bye tulabanga eby'omuzannyo okuwandiisa amannya go mu wifi nesigala nga togikansolinze, emwebsite yo nesigala ng'erunninga, fines nezibanga oba sente zinalating okubanga zeeyongera. Yo nga company eyo eba ekubanja filing a case against you okusobola okubanga court, once the case goes to court, the court will file what we call a detention, nga tebakusibye oba bakutte, but you cannot travel. Once you go to the immigration will detain you to its center jail. That's where Han, Awil, Shaoja center jail, kisinzira gyoba olaze, okusinzira ku visa eyo yebeefugibwa Emirate. So gwe nango oliyo ng'oli mugezi, wandisa flat, omala okuvaayo gikansolinga contract oba agreement, kijja kwewaza okuba ng'oyingira mu ban gy'otetegekedde. Wifi ngeeyo cancelling ban, mwenna abali awo ngoloozo gyagenda Uganda okomewo. Right now amateeka gakyuka, ojja kwesanga nga osobola oteekayo visa oli n'agifuna omulala n'atagifuna, because oluusi oyinza okwesanga goli unlucky, unfortunately noteekayo visa n'egaana ng'oliko lifetime ban. Ku outpass is 100% possible. So ezo ze causes za ban, okitegeera. So abantu babirabanga eby'omuzannyo. Bani basobola okubana nga tebakwiza kufuluma nsi. Oba ne bakuwa outpass ne bakugerera ebbanga nti ebbanga bwe lisobola okudda, oba ne bakuwa lifetime ban nga tokomerawo ddala bakugobye mu nsi yaabwe completely todda. Ate blacklist yeeriwa? Blacklist yefaananyirizaako kye tuyita abscond, nga blacklist eyo ekuteebwamu ekyawula ku blacklist from the first month or from the first day you are being blacklisted, you can possibly visit at the main supplier according to where the visa is being sourced. Obanga tunagamba Sharjah, netugamba mu Sharjah waliwo kye tuyita Air Arabia, mu Abu Dhabi waliwo kye tuyita Etihad, mu Dubai waliwo kye tuyita Dinata. Nga visa webeera nga ya Sharjah, osobola ogenda ku Air Arabia oba Sata, ne basobola okujjamu blacklist eyo without consequences, without okusindika mbu atodde wa sponsor eyo blacklist, ng'era osobola osasula emiteeko gino gya ssente wammanga. Luli yalinga mu 183, right now eri mu 2007. Ndowooza mubiraba amateeka egakyuka n'emiwendo gikola ki? Gikyuka. So kati gwaye nange omanyi oba nojja ne weesanga nti ogenze ne bagamba you are being blacklisted, you are fortunate, oba oli wa mukisa. Yokulagana n'abo mu Sharjah yennyini, visa wotegeera nti okoze application tracking nga visa ya Air Arabia, you can go to Rola Air Arabia offices oba Sata offices ku Sharjah airport, basobola okugiramu blacklist eyo. Webeera abscond
bajja kusindika oddeyo gye bakolera visa eyo ku travel company or travel agency kubanga waliwo kye tuyita private filing nga tebasobola gikola ki ng'erina kubanga bagifilinga from the front system of the travel company or the sponsor himself. So bwekito bwe kiri kyekyawula blacklist ne bane ate oba okebera wano nga tokoze bulungi deep application tracking oyinza olowooza nti zonna abscond naye payments zikyuka ne filing za njawulo blacklist eri mu system yennyini. Ne waberawo kye tuyita top listing nga top listing eya blacklist being top listed among from 1 to 6 mujirabe enamba bagita from 1 to 6 mu immigration kitegeeza you are being top listed of never come back to this country. You are being top listed. Okuliftinga bani eyo gye baba imposinzeeko ng'eyitiddemu being blacklisted or being listed oba oyina emiteeko gy'okuyitira mu balooya nga obeera Uganda weetaaga affidavit documents, weetaaga consulate letter oba embassy letter n'ebirala. So olwakadde tweyanziza nnyo tweyanzeege ow'ekitiibwa Adon Visa webale nnyo webale era GK Safe Travels and Best Ways Tourism era nga yatugambye nti GK is a mother what? Is a mother establishment. N'akatalekeka Uganda tebanagibaninga mpulira simanga 16 countries zebabaninze tebiriyo. Actually abakola TikTok bagikole nga bamaze okutegeera system engeri gyekolamu. System batebanize obanga yo kye tuyita security port eza homeland security nga UAE tezina announcingako bintu ebyo Kaligi Times. It's a government sector. Kaliwa TikTok message bajijawa actually tujja kutandikiraawo ennyini mu kitundu kyaffe ekyokubiri ng'omukulu Don Visa yongerayo ne Media Official babere nga ate nabo bongera okutunnyonnyola ku nsonga za visa. Mwebale nnyo okutufollowinga. Nsigadde nga nze Nyondo Rozet tubadde n'omukulu Don Visa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let us support Nyondo Green. Ekizigo kigenda protecting skin yo. Kigenda kukuletera okunyirira okubeere ng'olighteningamu katono gwayagala okunyiriramuuko okwakamuuko katono obeere ng'oshanana. So you know wano tubeera mu AC tubeera mu kasana but kino ekizigo kigenda kuyamba skin ye ebeere ng'eri protected osigale ng'oli nakyo but ng'onyirira. So we support Nyondo Green. Thank you so much.